bingi nnyo ebintu byetufiiriddwa kati tetujja kukkiriza muntu kinoomu oba akantu akabondo ak'abantu abatono ennyo bajje wano batumanyiire ebbanga lye tumaze wano nga tukubira abantu bannaffe basuubuzi bannaffe omulanga basobole okujja mu kifo kino kye baatuwa Pulezidenti Museveni w'eggwanga abantu ababiri oba abasatu bajje wano bazanyire wano ate nga tunabata ne baddayo ku makubo ate nga kyemugenda okubakola kwe kubakwata okubazaayowa eruzira ffe tugamba bwe tuti tusimbula tuva wano nga mukama wange bw'ayogedde tuka wansi kujjawo kibaati bwe tusanga nga kuba awaayi tugenda kumutema kuba tuli banyiivu tuli banyiivu tujja kukutema toli Kenya tesobola kutuukayo n'abalamazi batambula n'abajja abanga gyano okulamaga tujja kutuukako amanya Ssaalongoka woowo Generaali amanya mpitibwa Mukunzi Anet sinzitane mu katale ka Smart City Bazaar bwe mubanga mwagala tujjako obuyinza wetukolera naffe tetulina kyakukola tusaba Pulezidenti Museveni waali wonna atuviirewo tugambe nti akatale tukabajjeeko bwetujja kuviirawo naye bwekibiwa si kyekyo tujja kulwanagana n'abantu abaturemesa okukola nga tuli wamu ne kyamaani waffe ne kabinenti ye Mukunzi Anet nsizano mu Smart City Bazaar. Erinnya?